Omusango ogw'abavunaanibwa okulumba obuweereza wa Miracle Center Cathedral awamu n'okwogera ebyakalebule eri Omusumba Robert Kayanja n'emirala gujulidde oluvannyuma lw'omulamuzi Amon Mugezi abadde mu musango guno okujuliza nga omusango guno ensonga ezikukwatako we zijulidde okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Omulamuzi ono ategeeza nga ye bw'atalina kyamanyi kiri mu musango guno n'ategeeza nti ebyokweyimirira abawawaabirwa ababiri kujulidde awamu n'ekiragiro ekyamulabako amukwate eri omuvunaanwa owokutaano ku musango guno. Omulamuzi ali mu musango guno ye Adams Byalugaba era gye buvuddeko omusango guno yagujuliza nga olunaku olwaleero bw'agenda okusalawo ki ku by'abavunaanwa si kye kyokka n'okulambika engeri omusango guno gye gugenda okukwatibwamu. Omusango guno lwe gwasemba okulabikako mu kkooti eno, omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba yalagira bw'ali azaanoonyerezebwe yonna gy'ali aleetebwe mu mbuga z'amateeka atandike okuwa ennemba n'emisango gye era nga kino omulamuzi abadde mu musango guno akiyimirizaawo. Era mu mbeera y'emu n'abavunaanwa okuli Waswa Israel ne Mwanda Jamil nabo bajulidde okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 era nga bano baddiziddwaayo mu Kawome e Luzira okutuusa nga omusango guno gukomezeddwawo okulaba oba kkooti ebakkiriza okweyimirira oba nedda. Abavunaanwa bano ababiri okuli Waswa Israel ne Mwanda Jamil baali basaba okweyimirira era nga balese abantu abeeyimirira wabula omulamuzi yawa olwaleero nti wagenda okuwulira omusango guno naye ekitabaddeyo. Abavunaanwa bonna abamu kuliko Sserugo Peter, Ssentongo Regan, Semanobe Moses era ng'onamanyiddwa nga Tumwine Moses, Labeb Kalifan, Diaz Henry, Wakomola Alex, Kagolo Martins, Waswa Israel, Mwanda Jamil ne Kanene Agre. Emisango gino giteeberezebwa okubeera nga gyaddizibwa mu mwaka gwa 2021 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olegolo.